Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba Mutukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezeekeri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Osobola n'okwegatta ku ssomero ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbibwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaazanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Sapolo Kagwado. Essanduuko etuuse Yeriko olw'okukkiriza. The ark has arrived at Jericho by faith. Ekyandiko kwe kiri ku kapapula ako k'ofunye. The scripture, you have it on that Abaebbulaniya 11:3. Hebrews 11:30. Kigamba nti olw'okukkiriza. It says that by faith, bbugwe wa Yeriko the walls of Jericho n'agwa fell down nga kimaze okwebulungulirwa ennaku 7. after they had compassed it about 7 days. Buli omu n'agamba amiina ennungi ennyo. And everyone say amen. Kiki ekyasuula bbugwe wa Yeriko? What made the walls fall? Kukkiriza. It was faith. Kukkiriza so si kukyetooloola. It's not encompassing it. Kubanga kisoboka ddala okukyetooloola. Because it is very possible to walk around n'okuleekaana ne baleekaana. and you even shout Ne kisigala nga bwe kyabadde. and it remains as it was. Naye awali okukkiriza. But where there is faith, Erinnya Mukama waffe lyebazibwe. praise be to the name of the Lord. Si nze njogedde Mukama It's yagambye. not me saying so, it's the Lord who has said. Olw'okukkiriza By faith, bbugwe wa Yeriko n'agwa. the walls of Jericho fell down. N'ekyo olunaku lwa leero Therefore today, Mukama ayagala okimanyi nti okukkiriza kukkulu nnyo. the Lord wants you to know that your faith is important. Yeriko waagenda ggwa. Your Jericho is coming down, Naye okukkiriza kukkulu nnyo. but your faith is important. Kambulambi n'abakkiriza ab'amaanyi ennyo. Let me hear good believers, amen. Luka 18:8 agamba. Luke 18 verse 8 says, Luka 18:8. Luke 18:8, Mbagamba nti alibalamula mangu, naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi. Ennyo Mukama waffe yeebazibwe. praise be the name of the Lord. Agambye ki? What has he said? Aliraba okukkiriza. Shall he find faith? Amakulu gakyo ne Katonda ky'anoonya The meaning is that what God is seeking for anoonya kukkiriza. is looking for faith. Omwana w'omuntu bw'alijja ku nsi When the Son of Man cometh on the nga earth, azze okukolera abantu bye batasobola kukola, when he has come to do what men can't do, anaasangako okukkiriza ku nsi. shall he find faith on earth? Nkulaba ng'ojjudde okukkiriza mu nnyala I ya Yesu. see you being filled with faith in the name of Nkulaba Jesus. ng'ojjudde okukkiriza mu nnyala ya Yesu. I see you filled with faith in the name of Kino Jesus. kikulaga n'okyo okukkiriza kino kikulu nnyo. Let this one show you therefore that faith is Wano important. w'ensomye Where I have read, gy'atandikira waggulu where he begins from, n'abagera olugero luno. he said this parable unto them, basabenga obutakoowa. that they may pray without Onye ceasing. olusooka bwe bwe bugamba. That's what the first verse says. Yabagera olugero okubayigiriza okusaba nga obutakoowa. He told them a parable to teach them to pray without faith. Naye bwe yamala n'atebuka mangu n'agamba naye ebyo nga bikyali awo. As we are still talking about that, Okusaba mujja kusaba siganyi you will pray, naye. but Naye omwana w'omuntu bw'alijja ku nsi when the Son of Man cometh, alisanga okukkiriza. shall he find faith? Kiki Katonda kyakunoonyaako? What is it that God is looking for in you? Katonda alina amaanyi gonna. God has all might. Alina obuyinza bwonna. He has all authority. Tewali kyatasobola There is kukola. nothing he can't do. Naye olina okukkiriza. But do you have faith? Olina okukkiriza. Do you have faith? Omwana w'omuntu bw'anajja ku nsi. When the Son of Man cometh on the earth, Bw'anajja ku mulimu gwawo when he okolerako. comes to your place of work, Bw'anajja mu nnyumba yo. when he comes to your house, Bw'anajja mu kisenge when he kyo. comes to your bedroom, Anaasanga okukkiriza. shall he find faith? Oba anaasanga maziga. Or he will find tears? Oba anaasanga kweraliikirira. Or he will find you worrying? Omwana w'omuntu bw'anajja. When the Son of Man comes, Anaasanga okukkiriza. Will he find Katonda faith? akunoonyako ekintu eki. God is looking for only one thing: Kukkiriza. faith. Kukkiriza. Faith. Kukkiriza. Faith. Bugwe tewatola bugwe munene nnyo. Ekyo kya You are bulijjo. not big or huge. Buli ogambye otya bugwe munene nnyo ekya bulijjo. The wall is huge. That is usual. Ekya bulijjo. That is usual.
Katonda alina obuyinza bwonna okukisa wansi. God has every power to put it down. Alina obuyinza bwonna. He has all authority. Kakati kiki ekigaanyi? What has stopped him? Anti ajja naye anaasanga okukkiriza. He is coming, but will he find faith? Oba ogenda mubuulira essaala z'osaba. Or you are going to tell him about the prayers you have prayed? Oba ogenda mubuulira ebiweebwayo byewaddeyo. Or you are talking about the offerings you have given? Omwana w'omuntu bw'anajja kukkiriza. When the Son of Man anaasangako comes on okukkiriza. the earth, will he find faith? N'ekyo okukkiriza kintu kya bbula ku nsi. Therefore, faith is something scarce, rare on earth. Kintu kya bbula ku nsi. Faith is rare on earth. Tekisikiza na kusikiriza. It is not even attractive. Esaala esikiriza. Prayers are attractive. Praise be to Olinga Jesus. sabisala n'atuuya na bw'ati. When someone has prayed and is sweating, K'atuuya nyaako. now that he is sweating, Katonda ataba kubanga amuwadde kyasaba. God must have given him what he's praying for. Enyamukama ffe baki. Praise be to Ngambe Jesus. tenyamukama ffe baki. Praise be to the Lord. Mu Luka essula y'omunaana. Luke chapter 8, Onywana mu omukaaga. verse 46. Tewali agaanye bugwo yayimidde mu maaso ekibuzo kiri. Nobody is Olina denying okukkiriza. that wall is standing before you, but do you have faith? Abalogo bwe balina ekibuzo olina Witches okukkiriza. are there, but do you have faith? Somba ebintu birinnye nnyo. Pastor, the prices have been hiked. Omusolo ku masimu. Taxes on even airtime and data. Ekibuzo musumba olaba naffe abawejjere bazze okutugira. Even as the weak, they are touching us. Omwana w'omuntu bw'anajja okusasula omusolo gw'essimu. When the Son of Man has come to pay the tax on your phone, Anaakusanga ng'olina okukkiriza. will he find you with faith? Mukama ffe bazibu. Praise be to Jesus. Luka 8. Luke 8, Onyulwana mu mukaaga. verse 46. Olwana mu ttaano lugamba Yesu n'agamba nti ani ankomyeko? And Jesus asked, who has touched me? Verse Abo 45. beegaana bonna Peetero ne banne ne bagamba nti Mukama waffe ebibiina bikwetoolodde bikunyigiriza. Kwegamba osobola When all okubuuza denied ekibuuzo. bit and they, Osobola okubuuza ekibuuzo ekitali mu magezi bwe kityo. how can you Bwe ask tulaba such a ebibiina nga stupid? Don't bikwetoolodde. you see that Naffe mountains are pressing ffe towards tugezaako you? okukuuma We ebintu are trying to abantu guard bangi you, nnyo. but there are so many people here. Twandibuuza kibuuzo bwe You kityo. would not have asked such a question. Erinnya Mukama ffe libazibu. Praise be to the name of the Lord. Ngambe nti erinnya Mukama ffe libazibu. Praise be the name of the Lord. Awo omukazi bwe yalaba nga takwekeddwa n'ajja ng'akanka n'amufukamira n'amubuulira mu maaso g'abantu bonna ensonga bw'eri emukomezaako ne bw'awonya amangu ago. Yesu n'amugamba nti mwana wange ekiki? What did Jesus say? Okukkiriza kwo Thy faith kusumuludde amaanyi. has released the power. Kwampulidde nga ganvaamu. Because I felt power leave. Okukkiriza kwo. Your Lwekyo kukkiriza kwe kusumulula amaanyi ga Katonda. Therefore, it is faith that releases the power of God. Kampulira amina ennungi ennyo. Let me hear good believers, amen. Kukkiriza kwe kusumulula amaanyi ga Katonda. It is faith that releases the power of God. Kukkiriza kwe kusumulula It is amaanyi ga faith Katonda. that releases the power of God. Kukkiriza si ssaala. It is Kukkiriza. faith, not prayers. Kukkiriza si kusiiba. It is Kukkiriza. faith, not fasting. Kukkiriza si ssaala. It is faith, not prayers. Okukkiriza kusumula amaanyi ga Katonda. Faith releases the power of God. Mbuulira essaawa omukazi ono gye yasaba. Yamala Tell ssaawa. me the prayer that this woman prayed. How much time did she ng'akutte ku take? Yesu olwaleero nangiira Holding on to Jesus kikulukuto gwe kikulukuto gwe. issue. Yamala essaawa meka ng'asaba. How much time did she spend praying? Yavayo n'amukwatako bukwasi. She just touched him. Yesu teyamanyi n'ani amukutte. Jesus Yesu never even knew who touched him. ani ankutteko? Who has touched me? Ko Peetero nti naye Mukama waffe naawe Peter. leka kukusesa Don't ffenna just tuli wano tukunyigiriza stop kidding. nange We are nakakukwatako. belonging. I've just touched you. Yesu n'atulira Peetero Jesus waliwo looked at Peter ankutteko. and said, "There's someone who touched me. Mpulidde amaanyi gaganvaamu. I felt virtue. leave." Waliwo ankutteko n'okukkiriza. There is someone who touched me with faith. Waliwo ankutteko There is n'okukkiriza. someone who touched me with Mpulidde faith. amaanyi I gaganvaamu. felt virtue Kubanga come out of me. nze tebankwatako nakukkiriza amaanyi ne gatanvaamu. You cannot touch me with faith and power that's not Kubanga come out of me. okukkiriza kusumula amaanyi ga Because Katonda. faith releases the power of God. Okukkiriza kwasumula amaanyi ga Katonda nga ne Yesu tamanyi. Faith released the power of God even when Jesus Nga was not tamanyi aware. w'amaanyi gye gagenze. Jesus never knew where the power had Wano gone. waliwo agenda okusumula amaanyi ga Here Katonda. there is someone who's going to release the power of God. Ekyo ekimaze emyaka n'emyaka That one that kisoboka has spent kati. years is very possible now. Njagala kulira amina abakkiriza bokka I bokka want bokka to hear olwaleero. a good believers, amen.
n'okyokukkiriza kintu kikulu nnyo. Therefore, faith is very important. Olw'okukkiriza bbugwe wa Yeriko yagwa. By faith, the walls of Jericho fell down. Ekyasoboka kyasoboka What was olw'okukkiriza. impossible became possible because of faith. Ngamba mbulira ku ssala z'abaana ba Isirayiri ze Tell me baasaba. of the prayers the children of Israel prayed Yeriko kigwe. for Jericho to Mbulira ku ssala fall. zaabwe mmeka ze baasaba. Tell me of the prayers they prayed. Oba mpe ekyawandiika kubanga Yoswa alangirira. Give me a scripture when Joshua is declaring Olunaku lw'enkya tomorrow, okusinziira nga nze bwe ndaba bbugwe according to how I see this wall, togenda kuyingira mu kusiiba we okw'amaanyi. are going to enter into a serious fast. Mwekiri ekyandikibwa ekyo Do we have that scripture? ng'ate bano bandagaano nkadde. Yet these are for the Old Testament. Bano bandagaano nkadde. These belong to the Old Testament. Bano Yoswa gwe twogerako ali mu ndagaano nkadde basebo ne Joshua we are bannyabo. talking about is in the Old Testament. Mu ndagaano enkadde gye baloota ebirooto. In the Old Testament where they dreamed dreams. Mu ndagaano enkadde ng'omwoyo omutukuvu ali ku muntu omu yekka. In the Old Testament when Amuliko the na Holy bubeezi. Spirit is upon one person. Mu ndagaano enkadde bonna nga bagenda ewa nnabbi kubanga yali alaba yekka. In the Old Testament where they would go to a prophet because he was the only one who could see. Ennyo Mukama ffe bazibu. Praise be to Jesus. Yoswa Joshua balina okukkiriza had faith. kwe kwasobola Yeriko. That is what made Jericho walls fall. N'olwaleero Yeriko wagenda ggwa Even today your Jericho is falling kubanga ndaba okukkiriza kw'olwaleero. because I see your faith today. Yoswa esula 2 Joshua chapter 2 onyo olusooka. verse 1. Yoswa omwana wa Nuuni n'atuma abantu 2 nkiso okuva mu Sitimu okuketta ng'ayogera nti mugende mukebere ensi ne Yeriko. Ne bagenda ne bayingira mu nnyumba ey'omwenzi. Bayingira mu nnyumba yani? Which house did they go to? Bayingira mu nnyumba ey'omwenzi. Who can go to a Harrod's house? Omwenzi. Harrod? Katonda alina enteekateeka n'abenzi. Does God have any plans with Harrods? Yesu asobola okuba nga yava mu lunyiriri lw'omukazi omwenzi Can Jesus come from a lineage of a Harrod? ng'ali mwana wa Katonda. Yet he's a son of God. Ne bayingira mu nnyumba ey'omwenzi They came into the house of a Harrod erinnya lye Lakabu named Rahab n'okusulayo ne basulayo. and lodged it there. Bw'oba ofubutuka ennyumba eyo ku makya If you are coming of that house in the morning n'oluganda ng'ayitawo wali and a brethren is passing by, ogenda kukola otya? what are you going to do? Ogenda kukola otya? What are you going to do? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Onyo olw'omwenda lugamba Verse 9 says, omukazi oyo malaaya fe atutawaanya this Harrod atawaanya abalokole. that disturbs born again, Malaaya ono this Harrod, tosobola kukikkiriza nti yali amanyi Katonda you cannot believe that she knew God, n'okusinga abalokole abamu ab'ennaku zino. or more than born agains of these days. Ate ekyo kyogera mu nnya lya Yesu. And I'm saying that in the name of Jesus. Olw'omwenda yagamba Verse 9, she said, n'agamba abo abagenda oketta nti mmanyi nga Mukama abawadde ensi I know that the Lord has given you the land, era ng'entiisa yammwe etukutte and your terror has fallen upon us. era nga bali mu nsi bonna era nga bali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso Lord, gammwe inhabitants of the land faint because of you, kubanga twawulira because we heard Mukama bwe yakaliza ennyanja how the Lord dried up the water mu maaso gammwe of the Red Sea for you bwe mwava mu Misiri when you came out of Egypt. era kye mwakola bakabaka ababiri ab'Abamoli abali emitala wa Yoludaani Sikoni ne Ogi be mwazikiriza ddala. And the two kings of Amorites who were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom Ani you anayogera? utterly destroyed. Who is this one speaking? Wanyi? Omukazi omwenzi ayogera. A woman who is a harlot is the one saying this. Tulina obujulizi We have a testimony. bwatutuukako dda. They have already arrived. Naffe twachula emitima gyaffe ne gyuka gisaanuuka so tewali muntu asigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe kubanga Mukama Katonda wammwe oye Katonda waggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Amen. Biki bino omukazi byayogera? What is it that the woman is saying? Ayogera kutya, She's talking of kusaanuuka. fainting, Kyokka bano
be balabe b'abaana ba Isirayiri. Yet these are the enemies of Israel. Basaanuuka dda. They have Tebakyalimu meditated. mitima. They no longer Tebakyalimu have maanyi. hearts. They no Tebalina kye longer bayinza have any kukola. strength. They can no longer do nothing. Baali tebalina kufuna bujulizi bwa Yoludaani. They had not even got the testimony of Jordan. Ndowooza obujulizi bwa Yoludaani bwe bwatuuka ne bafiira ddala bufi. By the time Jordan's testimony arrived, they Kati simply nno died. kankuwulire ekyama ekiri ku kukkiriza. Let me tell you the secret that is with faith. Kankuwulire ekyama ekiri ku kukkiriza. Let me tell you the Era secret. olwaliro nja of kumanya faith. oba olina okukkiriza. Today you will know that you have faith. Ekizibu ki ekyo ky'olaba ng'ekizibu? What you see as a problem, Olw'okukkiriza by faith, kinafu nnyo. it is very small and weak. Tekisobola na kuyimirira mu maaso. It cannot even stand before you. Tekisobola na kuwaŋŋanga. It Yadde akatono. cannot even engage Singa you. mpulidde ku amene abakiza Oh, y'amaanyi. let me hear good believers. Ekyo Amen. ky'olaba ng'ekizibu. What you see as a challenge, Olw'okukkiriza. by faith, Olw'okukkiriza. by faith, Ekizibu a problem kirina obuzibu. gets a problem. Buli kizibu kyonna ky'olina Every problem that you have by buli faith, kizibu kirina ekizibu. it gets a problem. Tekisobola na kuyimirira mu It maaso. cannot even stand before you. Sinnawulira amina I have not y'abakiza heard amen y'amaanyi. from believers. Okukkiriza kwaffe kulaba obunafu bw'abalabe baffe. Our faith sees the weaknesses of our enemies. Tekulaba maanyi gaabwe. It does not see their power. Okwo tekuba kukkiriza. That is not faith. Bw'oba olaba amaanyi g'omulabe wo okwo si If you kukkiriza. see the power of your enemy, that's not faith. Ekyo kikubuulira wano. I'm telling you Bw'oba that. ng'olaba nti mulabe wa amaanyi nnyo. If you see your enemy as big, Musumba ffe buno obwavu tumaze emyaka n'emyaka. Pastor, this poverty, we have been in it for Era years. siraba ngeri gye bunaatera I okugenda. don't see any way out. Kankubuulira amawulire amalungi. Let me give you good news. Oli mu kibi. You are sinning. Toli mu kukkiriza. You are not in Anti faith. yagamba buli kyonna ekiri ebweru w'okukkiriza. He said everything outside faith is sin. Kanvula amina ennungi ennyo. Let me hear good believers, amen. Abasajja no bwe baddayo ewa Yoswa. When these men returned to Ne Joshua, bagamba tugenda ddi. they said, when are we going? Bali We can't bafuuse dda wait. mugaati gye tuli. The other people have just turned Bali into mu bread for us. ntiisa. They are terrified. Waliwo wano olwaliro ng'ayingira mu bujulizi obwo. There is someone here entering in that testimony. Waliwo wano olwaliro ng'ayingira mu bujulizi Do obwo. we have someone here entering in that testimony? Balabe bo bonna All your enemies bafuuse combined, mugaati gy'oli. they have become bread to you. Embeera eyo efuuse That mugaati gy'oli. situation has become bread to Wiiki you. eno ogenda kukola amagoba gotokola Oh, this week you nk'obukyangoba. are making profits you have never seen. Okukkiriza kwo Your faith kulaba bunafu bwa mulabe wo. sees the enemy, the weakness of your enemy. Yensonga ki mu kukkiriza temuli kutya. That's why in faith there is no fear. Walirabyeko omuntu atya obunafu bw'omulabe we? Have you ever seen anybody fearing the weaknesses of his enemy? Yesu yabaga mutidde ki mmwe ab'okukkiriza okuto? Jesus asked them, Aw- why are you abagamba, afraid, you mutidde ki mmwe people abatalina of kukkiriza? little faith? Others, he said, why Olaba are you afraid, you ng'omulokole people atya without faith? ekizibu. If you see a born again fearing a problem, Ekyokuddamu kyangu nnyo. the answer is simple. Kiki ekyo ekiraba amaanyi g'omulabe we? What is it that is seeing the power of his enemy? Kiki ekyo ekiraba amaanyi g'omulabe we? What is it that's seeing the strength of your enemy? Okuzikukkiriza. That is not faith. Kuba kukkiriza. If had it been faith, Okukkiriza kulaba bunafu bwa mulabe faith wo. sees the weaknesses of your enemy. Era n'olokoga guno omugaati nja gulya olw'eggulo olwaleero. And he said, this bread I will consume it this evening. Eyo Mukama feebazi. Praise be to Mulimu God. omusajja omulamu yawoneka bamuyita There Gideoni. is another man in Gideoni Scripture. It's called Katonda Gideon. ng'amugamba nti eggye eryo ojja ddikendeeza. And the Lord told Gideon that you'll have to reduce that army. Libadde mu mitwalo na mitwalo. It has been in thousands, Gideoni n'alikendeeza. and Gideon reduced it. Kala n'agamba terinnaba. And the Lord said it is still much. Nze nnyini ngenda kulyekendeereza. I'm reducing it myself. Baleete ku mugga ngenda banywesa amazzi. Bring them by the brook. I'm going to make them drink Katonda water. yennyini yeeronderamu eggye ly'abantu 100,000. The Lord himself selected men, an army of 300 people. Gideoni n'agamba oli Katonda. And Gideon said, you are God. Nze ngenda okulwana n'abantu bano 300. Eggye liri Am I going to use 300 people to fight that army? eggye nga bali ng'omusenyu gw'ennyanja The other obungi. army was like sand of the sea in number. Gideoni bali abantu 300,000. Gideon, there were 300 people. Katonda bwe yalaba Gideoni ng'atidde When God saw that Gideon was afraid n'amugamba Gideoni otidde. and told him, Gideon, you are afraid. Njala ogende ewa mulabe wo oyo gw'otidde I want you to go to your enemy whom you are afraid of owulire by'agamba. and see and hear what he says. Bw'onoowulira by'agamba When you hear what he says, newankubadde alinga omusenyu gw'ennyanja even though he's like sand of the sea, ojja kufuna amaanyi. you will get courage. Ekyabalamuzi esula 7. Judges
chapter 7. omanyi olwalwo n'essanyu lingi Today with great joy, kubanga nayo ebyamagero bingi wano olwaleero because I've seen so many miracles here. mu linnya la Yesu Kristo In the Mukama. name of Jesus. Ekyabalamuzi 7 Judges 7, onyole 10 verse 10. naye obanga otya If thou fear to go down, okuserengeta genda ne Puulo omuddu wo oserengete mu lusiisira go with Paul thy servant down to the host. era onoowulira bye boogera Thou shalt hear what they say. emikono gyo ne giryoka giba n'amaanyi okuserengeta mu lusiisira. Awo n'aserengeta ne Puula omuddu we ne bayingira mu basajja abaalina ebyokulwanyisa abaali mu lusiisira ku nkomerero yaalwo. N'Abamidiyaani n'Abamaleki n'abaana bonna ab'ebuvanjuba baali bateekeddwa mu kiwonvu ng'enzige okuba abangi. Kazi Gideoni bo baali bameka? How many were Gideon? Naye bano balinga kiki? But these ones were like, n'eŋŋamira zaabwe tezaabalikika camels were without number, ng'omusonyi oguli ku ttale ly'ennyanja as the sand by okuba the seaside, ennyingi. for multitude. Awo Gideoni bwe yatuuka When Gideon was come, labanga waliwo omusajja abuulira munne ekirooto. Olaba ebirooto bino? do you see these dreams? Nze mbabuulira ebirooto bulijjo. I tell you always about N'abulira dreams. munne ekirooto n'ayogera nti laba naloota ekirooto era laba omugaati basebo ne banyawo Cake omugaati gwa sayiri of barley, ne gugwa mu lusiisira lwa Midiyaani. Obugaati mere bread. ne gugwa mu lusiisira lwa Midiyaani ne guyingira mu weema ne gugikuba negwa omugaati This is bread. ne gugivuunika And eweema overturned it, n'egalamira bugalamizi. and the tent lay along. Mwonna n'addamu n'ayogera nti And Pharaoh answered and said, yalina ekirabo eky'omwoyo eky'okuvunula ebirooto. this one had the spiritual spirit, Yalina ekirabo the gift of the eky'omwoyo spirit that eky'okuvunula interprets ebirooto. dreams. Mwonna n'addamu n'ayogera nti The fellow answered and omugaati said, ogwo gwe walabye this bread that you saw, munda mu mugaati omwo mulimu ekitala. Ekyo kisala kya Gideoni mutabani wa Yowaasi omusajja wa Isirayiri, so si kirala. Mu mukono gw'oyo Katonda mwagabudde Midiyaani n'eggye lyonna. Senawulira amina I've abakkiriza not had ennungi. amen from believers. Okukkiriza kwange My faith kulaba bunafu sees the weakness bwa mulabe wange, so of my simanyi. enemy, not his strength. Nonkode baali bajjuza ekiwonvu Even ng'omusenyu though they had gw'ennyanja. filled the valley like sand of the sea. Bugaati gwali kugenda bakuba. Mere bread was going to smite them. Ani wano yali akubiddwa omugaati oluyi? Who Ani has wano? ever been slapped by bread here? Oyinza otya okufa omugaati? How can you die of bread? Ne bagamba mbw afudde mugaati. Gwe That he has gumukubye died nti, because of bread. Bread hit him. ogwo omugaati guvudde wa? Where has that bread come Emigaati gino from? egya bulijjo. These ordinary breads. Afiiridde ddala. And he Mumukebere. died indeed. Ayinza okuba nga Check him akyali. out. He may still be breathing. He's dead. He's dead. Omugaati gwatta olusiisira lulamba. Bread killed the whole tent. Okukkiriza Faith kulaba abalabe sees enemies nga balinga emigaati. when they are like bread. N'ekyo tandika okubeera n'okukkiriza. Begin to have faith. Ngambye tandika okubeera n'okukkiriza. Begin to have faith. Kampula amina, tandika okubeera n'okukkiriza. Begin to have faith. Tandika okubeera n'okukkiriza. Begin to have faith. Mu Samwiri ekyolubereberye In 1 Samuel, mulimu era omusajja omulala eyalina okukkiriza there is another man who had faith era n'alaba omulabe we. and saw his enemy. Ono Dawudi. This is David. Dawudi tetuyinza mubalira mu basajja. We cannot count David as a Tetusobola man. kuŋŋaana nga abakebyarasi abasajja ne Dawudi We n'ajja. cannot convene here as men of Kebrasi and David shows up. Ennyo Mukama waffe libaze. Praise the Lord. Yali mulenzi. He was a boy. Ne baganda bennyini nga bamuyisaamu amaaso. Even his brothers despised him. Ne olwonyi lwabwe mu omukaaga lugamba. But verse 26 says, Awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono n'ajja ekivume ku Isirayiri. Olaba kyali atandise okulaba? do you see what he had begun to see? Yali talaba naggwano. He was not seeing a giant. Yali alaba kivume ku ggye lya Isirayiri. He was seeing a reproach on the children of Israel. Eggye lya Isirayiri lijjako litya ekigenge. How do we get this leprosy from the children of Israel? Mukama waffe bazibu. Praise the Lord. Anaakolwa atya? What should that man be given? Naga Omufirisuuti ono kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole
yani asomooze eggye lya Katonda omulamu. For he is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God. Basebo ne banyawo. Ladies and gentlemen, Newankubadde yali naggwano. even though he was a giant, Dawudi yagamba newankubadde ddene bwetyo naye sirikomole. David said, even though he's huge, he's uncircumcised. Essajja eryo sirikomole. That man is Nze uncircumcised. sifaayo ndi kalenzi bulenzi. I don't care, I'm a boy, Naye essajja eryo sirikomole. but that man is uncircumcised. Lyeri ani okusomooza eggye lya Who Katonda is omulamu? he to defy the army of the living God? Olaba okukkiriza ky'okola. Do you see what faith does? Okukkiriza ky'okulaba naggwano. Faith does not see a giant. Okukkiriza Faith, kulaba bannaggwano it sees giants ng'ejjanzi. as a grasshopper. Ekyo kyekyama ekiri ku kukkiriza. That's the secret that is with faith. Kulaba obunafu bw'omulabe. It sees the weaknesses of the enemy. Ky'olina okutandika okukola kati. That's what you ought to begin doing. Tandika okulaba obunafu bw'omulabe. Begin to see the weaknesses Ne of your wajja enemy. ne wajja nga yeereega Even though mugambe he comes bouncing, tell oli wa kiseera buseera. him that you are temporal. Mugambe buli ekyazaalibwa Katonda kyo Whatever is born of God kiwangula ensi. overcometh the world. Era kuno kwe kuwangula kwangula And this ensi. is the victory that overcomes the Okukkiriza world. kwaffe. Even our faith. Tokkiriza kufukamira Do magambo. not accept to kneel before you. Tokkiriza Don't accept kufukamira maaso ga mulabe wo. to kneel before your enemy. Tokkiriza Don't accept kufukamira mu maaso ga mulabe wo. to kneel before your Buli enemy. mulabe wo yenna alinga jansi. Every enemy of yours is like a grasshopper. Ejjanzi liyinza kukola ki? What can a grasshopper do to you? Dawudi yagamba ani David ono Who is that one? atali mukomole? Who is uncircumcised? Ani ono atali Who mukomole? is that one uncircumcised? Alese ekivume ku ggye lya Isirayiri That has erya brought Katonda a omulamu. reproach to the army of Israel, of the living God. Mu birowoozo bya Dawudi In the thoughts of David, yali amanyi he knew kasita omuntu aba nga si mukomole that so long as someone is uncircumcised, oyo jjanzi gyali. that one is a grasshopper unto him. Goliath yatunula Dawudi n'agamba Goliath looked at David and said, ondabiramu ddala amagezi do you see some wisdom in me? ompita mboli okojje Are you calling me a dog to come to me n'omuggo ogwo. with that stick? Dawudi mu mutima gwa tolina mbwa. David in his heart was like, you are not a dog. Oli jjanzi. You are a grasshopper. Oli kanyonyi bunyonyi. You are simply a Nja bird. kubba ejjinja limu lyokka. I will hit you with one stone. Ye mubba amayinja ameka. How many stones did he use? He used one. Kubanga Dawudi alina yalaba obunafu bw'omulabe we. Because David saw the weaknesses of his enemy. Yali ayambadde aguuma. He had metals all over him. Dawudi nga kasita aguuma agaba ngali kwe atalimu As long omole. as those metals are on someone who is uncircumcised. Dawudi yalwana ne Sawulo okumukiriza agende. David had to Oyinza fight with okuteebereza Saul to accept him to go. Can you imagine that? ndeka ŋŋende. Let me Gw'oli go. mwana bwana. You are a mere boy. Oli naggwano. The other one is a Ate okuva giant. buto nga alwana. And from his childhood he has been fighting. Bw'obeera n'endiga za kitaawo. You have just been taking care of your father's sheep. Mukama wange siganye mbeera n'endiga za kitaawo. My Lord, I don't deny that. I've been taking care of my Lumu father's sheep. nakuba empologoma. But at one time I smote a lion. Yali ezze okubba omwana It had gw'endiga. come to steal a lamb. Nenjijjako omwana. Yali Then I ennunukirako got n'enjibba. it. Then I smote it. Natta ku ddubu. And another time Sawuli I yandimugambye smote ebyo bisolo. a bear. And David was Oli like, "Those naggwano, are-" toddamu the other kwogera. one is a giant. Don't talk about that again. Mukama waffe bazibu. Praise the Lord. Dawudi bw'ama n'agamba. David, after he said, N'oyo Omufirisuuti ajja kubanga oba mpologoma that oba Philistine, waddubu. he will be like the other bear or the other lion. Amakulu gakyo nti mu mutwe gwe. Meaning that in his mind, Goliath yali yafudde dda. Goliath was already the dead man. Nga Dawudi ayita ebitaliiwo. As David was calling those things that are not Ng'ebiriwo. as if they were. Ova wano olwaleero You leave n'obuwanguzi bwo. this place today with your victory. Erinnya Mukama waffe eryebazibwa ennyo. Praise be the name of the Ng'ambe Lord. nti n'okyo kakati ekibuzo kiri. The question is, Ogenda kukola otya? what are you going to do? Mu Baluumi 12, In Romans 12, Baluumi 12 olwokusatu. Romans 12 verse 3. Ekigambo kya Mukama kiyitirivu. Oh, the word of God is amazing. Kukkiriza bukkiriza kye neetaaga. It is only faith that I need. Kukkiriza bukkiriza kye weetaaga. Only faith, that's what you need. Haleluya. Hallelujah. Kukkiriza bukkiriza kye weetaaga. It's only faith that you need. Onyo olwokusatu. Kubanga Verse 3. njogera Abaluumi 12 onyo olwokusatu. Romans 12 3. Abaluumi 12 onyo olwokusatu. Romans 12 verse 3. Kubanga njogera olw'ekisa kye naweebwa
eri buli muntu ali mu mmwe n'okyagamba balokole He's talking to aleme believers. okulowooza okusinga bwe kimugwanira okulowooza naye okulowoozanga nga yegendereza nga Katonda bwe yagabira buli muntu ekigera ky'okukkiriza. Amen. Buli omu n'agamba amina ennungi Let everyone say amen. buli omu yaweebwa ki What was everyone given? nokyo buli mulokole alina Every believer has. nokyo buli mulokole alina Therefore, every believer ekigera has ekyokukkiriza. the measure of faith. Ekibuzo kiri The question is, ekigera kino kyeyongeddeko has your measure increased oba kyongedde nakendera or it has simply reduced? we yakikuweera kakati From the time he gave it to you now, kyakenderera ddala has it totally reduced toyina nakukkiriza kakati that you no longer even have any faith, or ekigero ekyo that measure kyebazizza has multiplied? nga talanta Just like talents. eyalina ettaano One had 5, yafuna endala ttaano. got other 5. Mukama namugamba obadde mwesigwa mu katono And the Lord told him, you have been faithful in the little, now you begin to touch big things. otandika okukwata ku binene You begin to touch big things. otandika okukwata ku You binene begin to touch big things. obadde mwesigwa mu katono You've been faithful in the little, kati ogenda kukwata binene. now you are handling much. Ekibuzo kiri The question is, waweebwa ekigera ky'okukkiriza ekyo you were given that measure of faith. kati okozeewo ki? What have you done? Kubanga Because mu Befeso in Ephesians 4, Abefeso 4 Ephesians chapter 4, onyiriri nsono ku lwekumi I can begin from verse 11. agamba nti era oyo naawe abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala babuulizi n'abalala balunda n'abayigiriza olwaki olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza For the work of ministry, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo okiraba for the edifying of the body of Christ. okukkiriza kwetaaga okukula Your faith has to grow okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza. until we all come into the unity of the faith, Kino kitegeeza nti okukkiriza kukula. meaning that faith grows. Kino kitegeeza nti okukkiriza This kukula. one means that faith grows. Okukkiriza kulina okukula. Faith has to grow. Gamba akuliraanye okukkiriza Tell your kukula. neighbor that faith Okukkiriza kukula. grows. Faith grows. Okukkiriza kukula. Faith grows. Okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu. Ekyo kitegeeza ki? What does that mean? Okukkiriza kukuteekwa okukula. That your faith must grow. Olw'ekumi n'ennya agamba Verse 14 says tulemenga okubeera nate abaana abato. that we henceforth be no more children. Katonda takyawa abaana bato, God does not hate children. akyawa abantu abakulu He hates adults abalinga abaana abato. who behave like children. Ennyo Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Ojja kuwulugana nga azze mu kifo kino nga avuddeko nga pampa. A brethren comes to this place, he has left home with diapers. Okukula You need to grow. oteekwa okukula. You must grow. Okukkiriza okuteekwa okukula. Your faith must grow. Waliwo abakulu mu kusaba. There are those Musumba nsaba okusabira people essaawa that ssatu. have grown in before me. Tombulira I essaawa can zo pray ssatu. for 3 hours. Don't tell me your 3 hours. Okusaba tuyiga kuyige. We learn how to pray. Ngamba kukula mu kukkiriza. I'm talking of growth in faith. Tulemenga okubeera nti abaana abato nga tuyuugana nga that we may twaliwanga not buli be mpewo like children ey'okuyigiriza. being tossed about by any doctrine. Musumba ekigambo kiri Holy Spirit oba kiri Holy Ghost? Is the word Holy Spirit or Holy Ghost? Oyo naye mukulu. Is that one a grown-up person? Oyo musajja mukulu ayambadde kipampa. That person is a young person is putting on a pamper. Musumba Pastor. ekimu ekyekumi kino kyandagaano nkadde. Is the tithe for the Pamper. Old Testament? That one is already wearing a pamper. Ennyo Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Okukkiriza kwetaaga okukula. Your faith needs to grow. Yagamba He said, okukkiriza kuva mu kuwulira. faith comes by hearing. Kukula na kuwulira. It grows by hearing. Baluumi 10:17. Romans 10:17. Okukkiriza kukula na kuwulira. Faith grows by hearing, N'okuwulira and hearing ekigambo kya Kristo. by the word of God.
ekigambo kya Kristo The word of kireeta Christ. okukkiriza. The word of Christ brings faith. Era okukkiriza kwo kukula And your faith grows. n'ofuuka omuntu And omukulu you become a grown-up ne person. kutandika okufuga engeri gy'olowoozaamu That it kubanga may begin to dominate the kukuse way you think because it has grown. kutandika okuluŋŋamya engeri gy'olina It okutambulamu begins to guide you the way you walk. kusalawo ebigambo by'oyogera To decide the words you say. kubanga kukuze. Because it has grown. Ne abalokole But born again, okukkiriza kwabwe their faith. omwana w'omuntu bw'alijja ku nsi When the Son of Man comes, unto bw'ajja mu the earth, KBRC when he comes to KBRC, asanga mu okukkiriza. shall he find faith? Abasaba bombalaba I've seen those who n'abasiba pray n'abooyo and fast. mbalaba naye nze kyembuuza But what I'm asking, anasanga mu okukkiriza will he find n'okukkiriza nga kukuze. when faith has grown? Webali nnyo Yesu. Oh, thank you, Jesus. Bwe mba njigiriza kukkiriza kuno When I'm teaching about this faith, ebiseera ebisinga obungi nkozesa ekyokulabirako kino. most times I use this example. Mwenna mumanyi bakanyama si bwe kiri? You all know bodybuilders. Kiki ekiri ku bakanyama ekirabikirawo amangu? What is so obvious about bodybuilders? Balina ebinywa era muscles. bw'aba atambula mu kkubo When they are walking, gino emikono tekikyayinza kudda olwokubanga their ebinywa hands bigize. can no longer, they move like abeera n'ogufuba their wings they have. era bw'agira bw'ati When they do this, odduka you just take off kuba agantu gabuukayo because things pop out. ekyogo n'abamu bafuna n'emidaali Some even get medals olw'abakanyama bwabwe because of their bodybuilding. agenda n'agira ati guno omukono n'agira ati agenda Does n'agira ati this, naguno then n'agira he agamba ne poses gabuukayo naguno ne this, gubuukayo then things begin to pop out. ffe ne tukwa mu ngalo And for us, we clap. wasasudde na sente You z'okuyingira even paid to go and see them, okulaba bakanyama to see these bodybuilders. n'agira ati byonna ne Then bivaayo. he does this, then you see all the muscles. Abantu abo balina ebifo gye babeera Those people have places where they go. bakanyama abo Those bodybuilders, nokyo bw'otuuka ku geeti when you reach the nga gate, tolina bisanyo nga bagamba toyingira when you don't have the qualification, they tell you are not. bw'oyisawo amaanyi ng'akwata omukono Oh, someone grabs you. ng'akuza ebbali Then they just push you aside. kugambye toyingira I've told you no entering. nja kumenya ensingo I will break your neck. ate ng'akitegeeza And when he means it, bw'akukutta omukono because by the time he held you, owulidde ng'atuuse ku ggumba you felt him get to the bone. mukama waffe Praise the Lord. gwe osobola okusula ekidomola For you, ekyamazzi you can carry a jerrycan. n'ogenda nga weeweteredde namu You go when you're twisted. kubanga kizitowa Because it is heavy. akwata eno kimu n'akwata But eno he kimu grabs one and the other and walks as if he's carrying nothing. kubanga asitudde ebisinga ebidomola Because he has obuzito. lifted heavier things than these naye jerrycans. kati njogedde ebyo nabyo nga njagala kwogera kino I've spoken all that when I wanted to say this. abasajja abo n'abakazi abo Those men and women, balina binywa bimeka gwe byotolina how many muscles do they have that you don't possess? tewali There's none. ffenna tulina ebinywa We byebimu have the same muscles like them. enjawulo yaffe nabo eruddawo Where is the difference from us? bo For them, bazimba ebinywa they bye have worked out on their muscles. n'okukkiriza bwe kutyo So is faith. n'okukkiriza bwe kutyo So is faith. ffenna tulina ekigera kyekimu We have the same measure ekyokukkiriza of faith. era kyetwetaaga kaakati What we need now kwe kutandika okuzimba is to begin exercising it nga bakanyama bwe bakola like the bodybuilders do. amakulu gacho nti ngenda kutandika okuyimirira ku bisuubizo The meaning is that I'm going to begin standing on promises byesimbirangako bukyangambaawo that I've never stood on before. ngenda kukola byesikolangako I'm bukyangambaawo going to do what I've not done before. ngenda kutandika okwogera nga I'm bwesoogerangako going to bukyangambaawo speak like never before. ekiseera kyatuuka n'ensalawo A time came and I decided siryogera nti sirina ssente I will never say that I don't have money. oba weeziri oba teziri Whether it's available or not. ekiseera kyatuuka n'ensalawo Time came and I decided. emyaka gisoba ne mu abiri So many years ago, more than nsobola 20, okwogera ebirala byonna I can say the rest. naye tekiyinza kuyita mu kamwa kange It cannot cross my mind nti sirina ssente that I don't have money. I'm broke. kubanga Because natandika okwetendeka ebinywa byange ebyokukkiriza I started to exercise my muscles of faith. natandika okuzimba ebinywa byange I ebyokukkiriza started to build my era muscles ekyo of katonda faith. kyakwagaza That's what the Lord requires of you. mbu nga tokyali mwana That muto when you are no longer a child,
gwe basunda bwe The one that tossed about. bakusoma edda nga tuli bato oli ng'akwata n'akusola waggulu When you are still young, someone will throw you up, toss you up and down. akulaba oseka When he sees you laughing, ng'alowooza nti onyumirwa. thinking that you're enjoying. Mbabuulira I'm telling you. abaana abato tebanyumirwa. Children do not enjoy that. Tebanyumirwa. They don't enjoy it. Temukikola. Nze mbabuulira Don't do it, mukama I'm waffe telling you. tokikola abaana bo. Don't do it to your children. Bwaseka And then you toss them. tanyumirwa. They are not enjoying. bakwate kati ng'oli mukulu Let them bakikole. get you and do it to you. bakwate kati ng'oli mukulu bakikole. Let them do it to tulabe oba you. onoonyumirwa. To see whether you enjoy it. oli akwata akutwale waggulu akusindike eno nga oli omulala Then akwata. he casts you out, then someone grabs you. naye ekyo baakikola nga ndi muto. They used to do that to me when I was young. naye kati nakula. But now I'm grown. teri ayinza No kinkola. one can do it to me. erinnya mukama waffe Praise the Lord. ekyo mukama kyakwagaliza. That's what the Lord requires of you. ng'okyali muto sitaani ajja When you are still young, the devil tosses you. kuba talina kyakukola tayinza kutta He cannot kill you. So he simply tosses you about to and fro. ekyo kakyo n'okukula. That's why you need to grow. agenda okujja okukwatako nga By the togenda. time it comes to toss you, okukkiriza kukuteeka okukula. your faith must grow. tandika okukuza. Begin to grow it. tandika okukola byotokolangako. Begin to do what you have never done. tandika okuwaayo nga bw'otowangayo. Begin to give like never before. erinnya mukama waffe bazi. Praise the Lord. mukwano gwange erinnya lyange nze Hani Mutukiriza ndi musumba wa Kampala Bible Revelation Church Essanduuko Makerere ewamukubira okwoyo okutambulira mu kutya olw'ebirooto by'oloota oba bibakulootako okusaba n'okusiiba bifuuse kubonaabona gy'oli bifuuse mateeka tokyalina mirembe mu kuwaayo okutudde ebikolimo n'entagano z'abajjajjaabo naye tolaba njawulo bakusabidde emirundi mingi naye nga tokyukako. mukwano gwange nkuyita okujja okuyiga ekigambo kya Katonda ekijja okukyusa obulamu bwo wano mu Kampala Bible Revelation Church Essanduuko Makerere ewamukubira. jangu oyiga ekigambo kya Katonda buli Lwakubiri, Olwokuna n'olwa Sande. ojja kumanya amazima agajja okufuula ow'eddembe. lwaki otambulira mu busibe ate nga walokoka? Mukama akuyambe ng'ojja. Kampala Bible Revelation Church esangibwa wano e Makerere ewamukubira okumpi ne MBI ku Sapolo Kabwa Road. nkwaniriza